الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سال في نهجه واستقام على ما علمنا إلى يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى فقد فاز فوزا عظيما. ونفانيما نكتين لذا الله سبحانه وتعالى يتوى وجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم يتجنا نوبنون جبنا وولي وآخرة الدنيا يولي صلى الله عليه وسلم برونج وآخرة بنا نوب الدنيا بنا يبتقى صلى الله عليه وسلم وانغالوتيا نقول سعيد في الدنيا وكيف ستعيش يوم القيامة سعادا إلى نوانغالوتيا في القيامة سعادا نقولي ودين بجنون بقى صلى الله عليه وسلم يبتو يجي صلى الله عليه وسلم ومنون يقايتا توايو جرا نسونغا صلة الرحمة صلة الرحم okuyunga oluganda nsonga nnene nkulu twajogerako ne tujinyonyola ebijikwatako liman yuridu an yalqa allaha jalla wa ala wa huwa radi anhu omuntu yenna alina essuubi era ng'ateekwa kuba nalyo ng'asisinkana allah olunaku lye tulaganyisa wa huwa radi anhu nga musiimu nnyo era nga musanyufu wa akhiri mataafahu n'enkomerero y'ensonga ze zonna hiya aljanna falyasir rahima yunga falyasir rahima sir rahima yunga oluganda sir rahimin yunga oluganda bw'oba manyi tojja kusisinkana allah subhanahu wa ta'ala qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahima yunga oluganda lwo falyasir rahimin yunga oluganda tolina wajja kuyita yawma alqiyama ebigenda okukwata entegetege ku luganda bingi nnyo ensangi zino abantu bangi nnyo edduniya ebamazeewo tebakyayagala kwetunulako ab'oluganda wallahi singa bwewetegereza bangi ab'oluganda ekiri ku mutima baagala kwetta gundi oyo avuddewo atya gundi oyo amuwonya atya so nga ekyo bw'obanga okirabye kyovula nti kikendeza obuwangaazi bwaffe omuntu yenna ayagala yuwasi allahu rizqa wa yutawwil allahu umra falyasir rahima bw'oba yagala allah rizika agigaziye tunuli olwaleero riziki ziganye enfuna efunze naye abantu beebuuza kiki obuzibu wabutadde ku gavumenti yes sobola okuba gavumenti naye kusooka weetunemu n'abantu b'oli otya sooka owulirize ebigambo bya muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyogera ku luganda riziki zijja kukendeera si kyekyo kyokka n'okufa kwennyini kujja kuba kungi nnyo allah akendeeza omuntu atayunga luganda allah akendeeza obuwangaazi bwe si nsonga ne beba nsi yonna ogisalako obuwangaazi bwayo nga muganya okukola kyayagala allah talumwa teri agenda munenya teri gwe yakola naye atutandikewo subhanahu wataala falidhalika ayuha likhwa ensangi zino tuli bubi nnyo bw'otunula zino endwadde okujja tezijja buzi nti zigudde bugwi zirina ensonga gye tuganya okulongoosa abanga olyota ne muganda wo owulira nti olumwa nnyo muganda wo nga talidde owulira nga olumwa nnyo nga muganda wo talina mulimu owulira nti olumwa nnyo muganda wo ng'ali mu mbeera embi walyokabyeko amaziga nga munnolaba embeera gy'alimu si yasanya okubaamu tusanyuka busanyusi abalala twettana bwisi notta muganda wo lwa bintu ki arada dunya alfaniya bintu byensi falidhalika ayuha likhwa allah atwabulidde allah okutwabulira si kuba nti tasobola si kuba nti talina byayinza kutuyamba naye tuganya okukola omulamwa gw'ayagala tubeere nga tukola nga tuli ku duniya falidhalika khadija radiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam beyakkako obubaka bwe bwamukkako mugaali hira gye yali sallallahu alaihi wasallam malaika dammahu malaika tagammadahu malaikatun malaika yamukwata nemunyiga wa khafa khawfan shadid yatya nnyo olw'ensonga nti awwalu marra nazala ila almalaika gwe mulundi ogwasooka okutunula eri malayika ate ng'ezze emugamba asome soma okusoma si kwakuzannya kusoma si kwakufunira ku mukeeka allahu akbar faqala lastu ana bikari banange nze simanyi kusoma sisomangako nemugamba ojja kusoma va mu kusaaga nemunyiga dammahu nemukwata omukwata lwali w'amaanyi njagala kyenjagala otunemu olabe ti allah abeera nnyo n'abantu abayunga oluganda ate abaabulira singa muva ku luganda falamma aada ila khadija yakomawo
nga yenna yarta'ish nga yenna kankana bukankanyi eri Khadija bwe yali alina omukyala mu kiseera ekyo faqalat zammiluni fulira kibulangiti awumbike empewo ng'emukutte n'okutya kwe yayina kitonde kyalabye ati nga kimunyize kimugamba okusoma kwatamanyi. Allahu akbar. Namugani zammiluni jangu ndeta bulangiti ombike empewo enzita. Falamma jaat Aisha radhiyallahu anha biyamala okuja Aisha ni Nabii sallallahu alaihi wasallam namubikka nga alina okumuwa kamfati olw'ensonga nti yaddukidde eri mukyala we, naye omukyala wuli ebigambo bye yagamba yamugamba nti munnange la yukhzika Allahu abadan, tobaamu kutya, beera mugumu, Allah tagenda kuvaamu naawe ensonga innaka tasilu rahma, olw'ensonga oyunga nnyo oluganda, ebyo byonna by'otidde Allah tayinza kuvaamu, takuvuddeemu, olw'ensonga enkulu gy'okola innaka tasilu rahma, oyunga nnyo oluganda n'oyamba abantu abali mu buzibu, Allah ayinza kuvaamu ati ajja kubeera naawe ebbanga ly'omalanga naawe bannange baganda bo bayunga nnyo, Allah tagenda kujja mu kusaasira kwe, agenda kubeera nga subhanahu wa ta'ala akulabirira, ajja kubeera nga akudduukirira, tobaamu kutya konna, ensonga enkulu innaka tasilu rahima, oyunga oluganda, engeri gy'oyunga oluganda Allah tayinza kuvaamu abadan. Nabakita abalungi abampuliriza, bw'oba yagala ensonga zo ozitunuulire nga bwe zaali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'omukyalo w'ekitiibwa Khadija bye yamugumya n'ensonga enkulu ti innaka tasilu rahima, oyunga oluganda, Allah la yukhzika Allahu abadan, Allah tagenda kuvaamu, sawa yonna agenda kuba naawe olw'ensonga enkulu gy'okola. Bw'onoba ng'ogivuddeko bujja kubeera nga bugenze wala nnyo, naye engeri gy'obeera nti ogiriko, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa, tubeere nga tuyunga oluganda. Oluganda nsonga nkulu, olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yawagula ku kitendo kye ekya Rahmanon n'akitukwasa. Tulina okufaayo ennyo okukuuma ekitiibwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatukwasa. Oluganda si kubeera nti obagulira nnyama, nti otwala ennyama ogula ebyennyanja olina obagulira emmotoka, la, si kye yali ategeeza. Wabula oluganda tusobola okuluyunga bimuamalati tayyiba, n'okukolagana nabo obulungi. Bw'abanga akuyise ng'alina kyakuyitidde, fasitajibu lahu, mwanukule genda nga nnange obadde oyagala ki, omunnyonnyole. Bw'oba tosobodde mukubira akasimu, ate si kugenda nga waguddewo mitawaana, beerawo ng'otudde obusimu bwajja, katuuka e Masaka, katuuka e Mbalala, kafuuma Uganda, buli wamu wonna katuuka, mukubira akasimu gati waita ate oli otya, obulamu bugamba ki, mbadde ndudde okuwuliza ekyo kyokka oyunza oluganda, Allah kyakwagalako. Munange ogamba otya obulwadde kisenyiga kye nakoleka nakyo, ye kati bane muyimiridde mutya. Ebyo byonna oba oyunza oluganda, si kugamba nti olina kusituka ogende, bw'oba ogenze kiba kirungi, naye oba tosobodde olina wasail, olina minis ezitusobola okutuukayo, n'obeera ng'omuntu oyo omubuuzaako, otegeera embeera. Maama wo, muganda wo, tunula ku saidi ya maama wo, abantu abali eyo bonna bamaama b'abato bonna bakojjaawo baani bonna, tunuulira abantu abo oyimiridde n'otya nabo. Si ssente, ogandi aze sirina ssente, aba boolaba basaba, oli atuuka n'okugati awo basaba boolaba, anaasaba ani? Kati gw'oyagala asaba ani? Ate oba tolina si musango, wakuulu qawlan layyinan, yogera namu nesirina nandibadde nkuwa, ate nabo oba ofunye muwe, olwo oba oyunza oluganda. Oba mutumira omwana, oba musindikireyo ka ssente. Okuyunga oluganda kitegeeza nti ogenda osule wali, buli lunaku obeera eri, luvannyuma lunaku 2 oba 3 oba wiiki kubayo akasimu mubuuzeko. Naye abantu bangi, hatta oli atuuka n'okuba nga agamba essimu ya maama sigiina mu ssimu, essimu ya maama sigimanyi. Ensonga waliwo emwetaagisa abansaba ani, waliwo omukyala ku muliraano gwakolagana naye, waliwo omutabani wakolagana kagende mubuuza oba alina essimu ya maama, subhanallah, oba alina essimu ya taata, simanyi. Naye gwe omwana oyinza obutaba na ssimu ya taatawo, ye essimu z'abaganda bo, Katonda obeera z'abaani. B'okola nabo ku mulimu bonna amasimu ogalina, n'abali ebweru ogalina, naye ez'abaganda boyinamu omu yekka ng'omanyi nti alina kasente g'okolagana naye, naye abasigadde bo toyagala kumanya. Kyokka nga naawe osuubira jjana. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yakyogera bulungi, n'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljanna, ekigambo kitegeereka bulungi, teri agenda kuyingira jjana qati'u rahim. Bw'obanga tokolagana banno, ejjana ya Allah ate yagamba oyunga oluganda, naye ojja kwagala ejjana si ya kitawe si ya nnyoko, tajja kugikuwa kubanga ejja kugamba n'ojeema.
subhanahu wa ta'ala. Falidhalika abebitiibwa twaliyogedde ebigambo bingi naye njagala tubeere nga tufaayo nnyo ku Buganda olwa sayidi ya maama ne sayidi ya taata mu ngeri yonna kuba akasimu tumayo mu ngeri yonna gy'osobodde osobole okuba nti Oluganda lusigala lukyaliwo ogende okusisinkana Allah nga Allah musiimu ne rizika gyongere n'obuwangazi bwabwongereyo obeere ng'oyunga Oluganda walhamdulillahi rabbil alamin.